Omwana wange pozinga muzimu gwe gumuli kumutu neti yattane Uchanga abadda yattamu wange nakigambirawo okudde wano nga mutwalo muzika babaddatta babadde simple nnyo. Ensi mugivuga mugitwala ababbi amabaati mwakolesa maanyi ky'okubakwata era basasula batya gavumenti kubanga go gaabula yadde obujulizi mugamba bali bakyanoonyerezebwa gw'amabaati gaabula mwakolesa maanyi kige mwakolesa kukwata Olivia Lutaya gwe baba bali banyankore naffe banyankore eno kino kisanja twasaze otwagala enkyukakyuka NUP biche bibasomooza anti naffe naawe birabo omanye nze nali ndi muvugi wa boda bwe nali ngenda ku boda amafuta gaali gagula 15,000 kati gatuuka ku 50,000 esaawa zino boda tugigula $1,600,000 yafa ku $2,2 kati eri ku $600,000 n'agendanga buli ggeto omanye ekintu ekiruma abantu abakera okulya enkwacyo pulezidenti n'abasaamu obuwumbi 3 laba manye mulabe essomero lyaffe bwe litunula abali wano bonna abatudde ku ayitebe wano bonna teri mwana waabwe asomerawa nikamalayo mukama wange tokumanga munno bulema tokumanga munno buki lema penna maaso ga Katonda tuli kyekimu Buganda mulira baani abasajja bampuuga betuteekeddeko emyaka egisukka mu 3 baseggona n'abalala mumwana kubafulumya ate mu Abaganda ani yabaloza DPTV Uganda, Dawn People Television. babadde simple nnyo. Amaziga emiranga n'okwazirana eby'omugagga oba eyali omugagga Brian White olunaku olwaleero alabiseko mu maaso g'omulamuzi ebintu tebigenze bulungi. Taata w'omuwala yeewera agamba omwana owange tewatta nte bukyanga obatta ku luno togenda kubeera ng'ogumaza mbiro. Embeera ya Brian White ngenda beera nga njikuwa kiki tuyigira ku Brian White tugenda beera nga tubitunuulira. Omubaka Medadi Lubega Sseggona akali amaggwa gye buvuddeko najja ne nkugamba nti abalonzi baali bamugobye nga wonna waayita bawanika bipande bya Mathias Walukaga kakati avuddeyo n'abagamba mu abalonzi muyina olukusa okunyima akalulu naye temuddangamu ne mukigeza temuyina lukusa lungoba mu constituency omubaka anyiize tugenda beera nga tubitunuulira tusobole okubeera nga tubimanya ngeno bwe bagoba omubaka Sseggona ne mu NRM si birungi kinyamatama naye bamufubutudde era akaayi nabyo ogenda kubeera nga obimanya Munnayuganda. Jeno Kaindo Tafiire avuddeyo n'abaako ebigambo byayogera. Jukira waliwo amawulire agatambula ga breakingiddwa bannakenya nga bagamba nti ne muganda waali mu kabula muliro ali eyo bawambira eyo. Jeno Kaindo Tafiire ayogedde ki byonna tugenda kubeera nga tubiraba. Aba DF olunaku olwaliwo Mathias Mpuuga Nsamba atongozza kampeyini ze mu Nnyendo Mukungwe era ng'eno ebadde topic ebadde NUP na Robert Kyagulanyi Ssentamu bategeezezza nti ono Bobi Wine yajja kuttattana kitiibwa kya Buganda kusuula Bwakabaka n'abakulembeze abateeketeeke abaateekateekebwa okubeera nga baweereza Obuganda obulungi. Kale nno mbwate kamwa asinzidde eno n'agamba abantu b'Ennyendo Mukungwe n'agamba mugobe n'ekigambo kye mujja okwewulirira. Tugenda beera nga tubiwulira so nga omubaka amanyiddwa nga Rutamaguzi Ssemakula avuddeyo n'alaga obuwanga n'agamba bino
bino bano be bajjajjaffe be bakitaffe mwami Museveni bye yatulekera obuwanga tugenda beera nga tubitunuulira. Ibrahim Ssemujjunganda yavuddeyo n'akola ekintu ky'endowooza nti yayagadde kuswaza Honorable Muwanga Kivumbi. Ekikolwa kino abantu bangi bakivumiridde. Ekyokuvaayo n'agamba Muwanga Kivumbi we twamusangira yali anaabira bweru. Ogenda beera ng'ebigambo biwulira. So nga ate Engineer Balimwe avuddeyo n'agamba Ssewanyana nti munnange buno obulema saabweyitira. Lekeraawo okuvuma abalema. Obulema saabuyita bwajja sibwagadde. Ebigambo bino bikyukidde Ssewanyana. Yakyogera mu ngeri yakulaga kwewaana naye ebigambo bikyuse. Tugenda beera nga tubitunuulira. Bannayuganda balina ango gye baabifunyemu. So nga ate omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwali abadde mu bitundu eby'Eshema bw'atyo agenze mu maaso n'okubeera nga aggulawo ofiisi mu bitundu ebya Shema wabula n'ebisingako ogenda beera ng'obiraba mawulire mangi. Video gimpeere like kye kiba kisooka then kankolemu bwe nti katono nnyo nzije. Tewaliwo ekitundu mu konstituensi yange tekyalina buyinza kukingobamu. Olina obuyinza bungi nnyo obutampagira. Olina n'obuyinza bungi nnyo obutampuliriza. Olina n'obuyinza bungi nnyo obutampa kalulu. Naye mu buyinza obwo temuliimu wadde akabajjo k'obuyinza kuŋŋaana okwogera. Kampeyini zaggulwawo mu butongole. Omuntu kyayinza okuŋŋamba nti tokikola nti ojja wano mu lugya lwange n'okubirawo kampeyini kubanga lululwe lwa buntu. Kale mbaanirizaako basebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mutwegasseko nate akawungeezi k'olunaku olwaleero. Bigambo katubyogere ebyo bye bimu ku bigambo omubaka Medad Lubega Sseggona akali amaggwa byavuddeyo n'ayogera ku nsonga ezo. Jukira abantu bamutwala speed tinka naye agamba nkoyo gobaganyizibwa nkoyo okubeera nga mungoba we mungoba nze mukiise waawo nze nkambe nti nze nkyatwala kale no temugenda kubeera nga mungoba. Video gimpeere like eyakatwegattako genda maaso n'okubeera nga osubscribinga. Katandike ne muganda waffe amanyiddwa nga Sama Uganda Media. Sama mulwadde era ababaddeko olunaku olwetasobodde kubeera ng'akola ekiro kyonna yasuze ku kitanda ng'ali ku treatment yeetaaga essaala oba oliawo n'abasobola omutuukirira nga mulinamu 2, 3, 4 omutwalo ne 10 musobola okubeera nga mumuwa najjanjabwa. Sama Uganda tali bulungi but will be fine. Tuongere kumusabira kyembamula atali kulayo. Let's continue praying for him. Yali mu ambulance. Good evening and good afternoon. Bana omusomesa Uncle Sama tata kisolo mulwadde nnyo yasuze ku kitanda olunaku lw'ejjo yabadde mulwadde ndooza nga wiiki ennamba esemabega naate nga alina okusigala nga ali strong ng'akola naye olunaku lwajjo nga tumaliriza ne lwali esembayo sagimaliriza nga kamonguluze mungi so nagenza omaliriza nga kamonguluza nsazeeko ne banzirusa mu ddwaliro nenfuna empiso nyingi nnyo buli wamu baana kabina kannuma so nafunye empiso nyingi nnyo so lwaleero nnemeredde okukola olwakamonguluze gwennyina eddagala lyenfuna malaria mungi nnyo typhoid mungi nnyo biri plus so nasiyinza okukola naye mba meesinga president waali ali mu kwogera obudde buno naye nedaga mu kusaala mba meesinga essaawa yonna nzija. Mukama yebazibwe. Salaamu alaikum, see you soon. Okay, kale oyo ye Sama Uganda Media. Njagala kubeera nga nkutwala buterevu nnyo mu katambi kano nako kalabe
Ndowooza tusooke mu mbeera eno nga tetunnabagenda wala. Emirundi mingi bakwata ssente ne baziwa abantu balwanyise Bobi Wine. Ne be baziwa tebeebuuza abazibawa lwaki bazibawa. Tulabye abantu bangi, twalaba Sipapa yalumba ekitebe kya NUP emirundi ebiri ng'akubawo amasasi nga kyekimukuuma ye SFC. Ne tulaba Brian White yagenda mambuka eyo aga Uganda n'alyoka atuuza abantu n'abagamba eggwanga tetusobola ddikwasa muyaye, tetusobola ddikwasa muyaga. Tugamba Brian White kiki? Abantu b'engulu eyo ne bamukyomera okumaliriza. Ennyonyi ye yamuzza ng'awa amaanyi mangi, toyina ky'omugamba. Naye lugenzo tuuka olunaku olwaleero njagala tulabe ebigenda mu maaso mu bulamu bwa Brian White. Njagala kuva mu kooti na biki ebibaddewo. Tugenda kukozesa eddakiika nga 3 then tuveeyo tweyongereyo. Mwami Chilumira Brian agala okukocha yagala okusomera emisango akomumulinda ajja polisi emulina bulungi tena wajja kuyita kabaga fana gati akekirogo obwenda mumuli akaba mumaro katuya alabya akunde mukaguli wali asirise kati lwaki taka obulumi bwonye yemoroka dwali ne bwakola atya omwana wange teyatambuzi ate namala na numba lwaki bwabera kuyitavula numba kasajja kanaku nze nakalisanga kasirusiru kati lwaki tasobodde kwogera namulamuzi obakuwuliriza mulamuzi uyinza okuba anomba mu media abadakataasa ze nali kalisa omwana wange mpozi nga muzimu gwe gumuliko gwegumutuula naye tiyattante bukyanga abadda yattamu wange nakigambirawo day one nga mutwalo muziika babadde atta babadde simpo nnyo bambi bunyabo ne kanyabo yakatta nga teyatambwa yekola obusuba yekole buli kimu teyatambwa ulira kajenga kwale nana takuzika abona teze kuzanya katemba ekoro kachoka ma udukola paka jira da genda bena hafia so jiwa mafia kanisa bana upeleze kelele ramzaze
Choko shiriko tuli, choko shiriko uli. Tabolo bibuzi tasola tsikatizo sa. Tsokusola kubeyo benikira tesika kate. Tugenda funa linda ko tuve wano tugenda bagenda kujaga. Kama. Kakana. Owe. Aina bulumi sikwekota bulumi yawina lumdo ko chawoto Mwami Chulumira Brian akala okukoti yakala okusomera emisango oyo ye mwana mulenzi Brian White. Kiki ky'omuyigirako ojja kgenda mu comment section. Gwe ki ky'omanyi ku Brian White, oba kirungi oba kibi? Kiki ky'omuyigirako? Mu mboozi gye twakoze jjo twabalaze nti bano abasirikale abakozesebwa singa otuuka mu kaseera ng'ebintu bitabuse tebagenda kuvunaana kitongole kya UPDF. Nedda, bagenda vunaana gwe ng'omuntu. Kakati ne bano baganda baffe abakozesebwa state n'ebiringa ebyo, singa embeera yonna etabuka state tegenda kunenyezebwa. In fact eyinza n'okuba nga yeekucunya oba nga yeekukunya. Kakati ebikolobero mu Uganda bigenda mu maaso nga tuvudde ku Brian White. Abantu basibye emimwa, aba NRM, ab'ebibiina ebirala, emimwa bagisibye. Naye ng'ebikyamu bikolebwa. Twawulidde Munyagwa ataanenya Bobi Wine kutambula n'abantu. N'owulira abantu nga boogera ebintu ebitakwatagana. Ne waliwo omuvubuka ono wa NRM yavuddeyo ng'ayogera ku Olivia Lutaaya. Naga Mwami Museveni abakuwa amagezi bakyamu. Kati okutta Olivia Lutaaya eddagala lyetadde mu ddwaliro. Okutta Olivia Lutaaya kyogamba nti kati olwo oluguudo lwerimye. Ekizibu ky'abano abaana, ekizibu si bano abaana, ekizibu service delivery. Ono mwana wa NRM naye ndowooza ye njagala tugiwulirize. Olivia Lutaaya ono kyasobodde okuyiwawo material ne batandika okukola oluguudo olwo. Kyembuuza lwaki amaanyi ge bakolesa kukwata nga Olivia Lutaaya omukazi omwavu singa bakwata Besigye kisoke bagaga basobola okufuna connection ne bajjako government. Naye nga Olivia Lutaaya ebisango byonna ebibaliko byonna bijweteke, yaliko mukomera myaka ena, yavayo nga bamusanyiye. Kitegeeza yali talina musango. Kati bamuuzizaayo kinaasobola okuleeta eddagala mu madwaliro, kinaasobola okukola enguudo zetwalabye ne kamera, kinaasobola okuzimba amasomero nzikola education neetereera. So guys, mbadde nsaba buli ayagala President Museveni mufokasinge ku bintu ebiruma Abannayuganda. Bwe mukoleza enguudo Abannayuganda tebagenda kuddamu kwogera. Bwe muzimba amasomero ngabeera ku standards Abannayuganda tebagenda kwogera. Eddagala bwe libeerayo mu madwaliro Abannayuganda tebagenda kwogera bannange. N'omusajja we NRM mpagira President Museveni naye abasinga batomezeza President Museveni. Okukwatibwa kw'abaana abaana kwongeramu ki? Kwongera bwongezi okubanja ebintu ebibalina okukola nga government. Nze ndaba nti okukwatibwa kwa Olivia Lutaaya mu kiseera kino kye tirimu tukusaanidde.
nze nganze kubanga tuchina banja balidde sente za government no balya sente z'omuyiwa omusolo lwaki tubakolesa amaanyi gano ge bakozeseza kuona omwana talina na kasaali okubakwata lwaki tubakolesa amaanyi okukwata abantu ababba sente y'omuyiwa omusolo ba Allen Kajina balya za Yunula Alice Kaboya balya za Global Fund ba Jim Weza balya za Global Fund ensi mugivuga mugitwara ababya mabati mwakolesa amaanyi cyo kubakwata era basasura batya gavumenti kubanga go gabura yadde obujulizi mugamba bali bacyanonyerezwa gw'amabati gabura mwakolesa amaanyi kige mwakolesa kwata Olivia Lutaya okyagamba ababba amabati DPP yabajjeko emisango kati balya butaala tebalina musango era tebakolangako kibi kale tuveeyo eyo then tugende kati bano beeboogezi oba abakiikirira ebitongole ebya gavumenti abajja okwogerako eri abantu ku nsonga ez'abaana abakwatibwa njagala owuliriza omusajja ono. People have a belief that everything the police is doing is wrong, which is contrary to that. Now, I was looking at the same video I think you're looking at. The policemen you're saying were standing watching are the same policemen that were separating the other group from fighting with this other group. Not arresting? No. People want to fight. It's two groups. Two groups are fighting. Not so? Do you want to tell me the police should take one side? Two groups are fighting? Yes. You need to look at the whole video, Honorable. Two groups are fighting? You need to look at the whole video. There was a group putting on yellow. There's another group armed with sticks. But that's a cattle corridor. You should know. Okay. Many of the people... No, Honorable. Don't provoke us. Many of the people around that area are herdsmen. And everyone knows it that they walk with their sticks. No. Honestly. So, can you imagine? the police was... Who was this guy speaking for police? The one who was removed? Kaima. No. Honestly. The one who was very ridiculous. Enanga. You are becoming an enanga. Bana abasajja tebakyaswala kuswala bakuvaako ne basigala kwekaza kubanga bamanyi ate onoobakola ki atuse n'okugamba bamubuuza balinga bakutte n'emiggo nti ekyo ekitundu kimanyiddwa ky'abalunzi bante twalaba balunda nte oba twalaba bakuba bantu ndabye Miriam Matembe nga avudde nako obusungu bumutta so byebyo bannange bino nga bigenda mu maaso mumanye nti waliyo obulamu obusinga oba oliawo obwo bwe mulowoozaako njagala tusooke tulaba akatambi kano katono nnyo tukomewo tweyongereyo. Amagye gawadde bannayuganda obweyamuti ga kukuuma akalulu kaabwe aka 2026 bakubiriza abantu tebamala okulonda beddireyo ewaka. A few moments later. Abamaje sulaba nsonge bayingiza mu kalulu ka ggwanga ne babagana okwetaba mu partisan politics. Mubeere mu balance za eno Uganda si balance. Mwamba bulya muri bulungi nnyo n'omubbi wammwe Museveni n'okuteekawo obukulembeze obwensikirana ne bwayagala okutondawo wano. Eggwanga tulyawuzeemu mu mukole balance yamwe agikulire ne family ye. Esege temuganda kutumanyira tuli mu kulonda bakulembeze abanayamba mmwe n'abaana bammwe ne bazzukulu bammwe eggwanga lyaffe litambule. Mwamulya nga munyigirizibwa wakati wa Museveni okuva mu bukulembeze kino kijja bayisa bubi. Muli bademba okufunayo party gye musobola okwatamu munduza mwe n'okwetugumbuliramu ne mujawuzaamu mwe ne mugenda ne Museveni wammwe n'abakulembera. Mulekenga kututekanga mu buwambe na bimundu bya mulokwa muyina ekintu ekisobola okujawo obulamu bw'omuntu mu kufuula omukiso gw'okutunyigiriza ffe n'abaana baffe ne bazzukulu baffe n'ensi yaffe. Tubako oyo kozesebwanga family ya Museveni okutuukirizanga ebigendererwa bwe olw'okuba mwe abakwasize mundu ezijjawo obulamu bw'abantu. Temweyingizanga mu kintu kyonna kikwatagana na kulonda kubanga si mulimo gwammwe. Tugenda kwekalakaasa singa tulonda omukulembeze omulala tusibako ow'amajewa. Ekyo eggwanga ne lijja kuddamu kutereera paka. Eggwanga mulekere dimokulaase waalyo olinde eggwanga lyaffe lirirwana. Musajja mwe yatankula entala enkya neggulo buli kadde ne muttibwanga ebyekisiru. Kuba kimanyi tova mu famire y'aba Museveni. Mumusakoko ku mutwe gwe wansi olowooze ti bano be tulwanira kiki batuyambi. Mutunulye eggwanga ennaku zino mu ngeri gye lifaananamu.
engudo tewali amalaya tewali buli kimu tewali emundu gyo kutete sobola kujja ngoli mu jasina abana bote bajja kufuuka bajazi kandi zo mutabe nkozesa ko nnyo ku mitwe gyamu mulina kwega takuba na Uganda kojja ko lukukuberwa mu 7 as simple that tewali wekintu kirala muleka kwingiza mbita bakwatako kumba temusobola kwega takuba na Uganda nipejja ko omuntu atunyigirize emyaka 40 misafika kati fetu sende kumpi ne bulunde jula tuyitako tuli mu byakisiru bwa amaje ayino kulembero wa amaje ayino kulani yabiwagambe esitegenda kuddamu kuterera nga mutuleetako olugezigezi era Museveni agenda natule uwe ensi yafe netambula oba mu byeyingizaamu buli omu naafuuka mulabe wa munne. Mu Uganda abantu babasigira ekifaananyi nti abantu b'omu Western bali bulungi, nti abantu b'omu Western beeyagala, era abantu b'omu Western tewaliwo kye babanja n'obulamu bwatereera. Lwaki? Nti mwami Museveni eno gy'ava. Mu kuvaayo waliwo ekifaananyi kye tubadde tulina kye baatuteeka mu mitwe nti bano bo ndowooza ewaabwe n'ensuku za seminti, naye ate abavaayo bagamba musaaga kano ke kadde naffe twagala enkyukakyuka. Nzikiriza nkuwa ebigambo bino. Gwe baba bali banyankore naffe abanyankore eno kino kisanja twasazo twagala enkyukakyuka. NUP biche bibasomooza anti nafo nawe birabo omanye nze nari ndi mfuji wa boda bwe nari ngenda ku boda mafuta gari gagula 15,000 kati gatuka ku 15,000 esawa zino boda tugula milioni mukaga yafa ku milioni 2 kitundu kati eri ku milioni mukaga security amadware tewali dagala embundu netia gas zejidemu gwanga naye ekintu ekikwatagana nedagala mu madwaliro otwala muntu ngali mulwadde mu ddwaliro nafa nakufeera ku mikono ng'omulaba kyekituluma afunene ku mulala waneeno sibujje bisomooza abavubuka mu kitundu kino kati abavubuka nze ekisinga okunnuma mu gavumenti eno eriko saawa zino esaasanya sente nnyingi osanga disitulikiti emu ng'erina ababaka 6 sente basasanya nyingi bakendeze ku babaka abo basigaza tiso ababaka 2 ne gundi LC5 abalala bonna baveewo tusigaze umani MP ne MP municipality bakole emirimu gy'ekitundu bana abalala baveewo sente ezo zide mu gavumenti zikole enguudo n'amasomero n'amalwaliro n'ebirala webale nnyo webali ddala biki bibasomooza nga abavubuka mu kitundu kino ate bisomooza tutulina amaazi amasanyalazi tegaliko naye twagaliza Bobi Wine singa akalulu abituweereza abituleetere bebamu ku bavubuka mu kitundu kino aboogera ku kusomoozebwa kwe basanga omuli ebbula ly'emirimu okubeera nti emirimu gye bakola tebagifunamu ssente ne balowooza nti obaolyawo gavumenti bw'enaakyuka. Owulira abantu balina ebibaluma nga ababaka tebasobola na byogerako. Abantu balina ebibaluma nga ababaka tebasobola na kuvaayo kubyogerako. Eyo yennyini gy'olengera Kyagulanyi Ssentamu gy'ali eyo akikireyo Chris Baryomunsi naye talyogera ku bizibu biruma beewaabwe azilonga ziyafuna omusaala yeeyagala tebimukwatako. Kino kituleeta butereevu nnyo mu mboozi eya Kyeyune Ivan. Bino ebigambo bikulu njagala tubiwulirize. Nupu yaleta abaka palamenti bonna n'abakulembeze ku division bonna nga baki nga opposition. President yafulumya over 150 billions. Bino byonna biri mawulire mu public good. N'agenda nga buli ghetto omanye ekintu ekiruma abantu abakera okulya enkwakyo president n'abasaamu obuwumbi 3. Laba bale mulabe essomero lyaffe bwe litunula. Abali wano bonna abatudde ku ayitebo wano bonna teri mwana waabwe asomera wa? Nikamalayo mukama wange. Ekimu ku bintu abasajja kye bataagala ge mazima. Kyeyune Ivan agambye nti wano we tutudde njagala mumbuulire
ani ali wano kuba tudde mu ntebe zino ez'omu maaso ng'alina omwana we asomera mu masomero ga wano nga tewali ekiddiridde kibadde kumuggyako microphone awo we tuli oli abagamba mu 7 years n'awanika ekigalo naye nga mu masomero gammwe talinawo omwana n'ogu n'ogamba neeba n'abasajja batulabanga ki bwe batulaba bwe bati ndooza batutunulira ne bagaalaba obukolokoosi buno anyway deka tugende wa Ibrahim Ssemujju Nganda. Ibrahim Ssemujju Nganda yavuddeyo mu kuvayo kwa Ibrahim Ssemujju Nganda ndooza tusoke wa Inginiya Balimwezo. Inginiya Balimwezo twakulaza akatambijjo nga Ssewanyana amulika mu kalakata nga mulangira nga bwali omulema era nga agamba nti Kampala yeetaaga abantu badduka misinde veeno ddeeri Kampala teyeetaaga yinginiya. We yayogeredde n'agamba nti oyo mumanyi munnakibiina munnange mbu Ssewanyana wa NUP naye mulema. Ebigambo bino tebyasanyudde bannayuganda. Then olunaku olwaleero Inginiya Balimwezo avuddeyo ne n'ayogera ku nsonga eno. Balimwezo agamba ki? Katuulye ku bigambo bye. Tokumanga munno bulema. Tokumanga munno uki lema. Penna maaso ga Katonda tuli kyeki. Omulema n'omuki n'atali mulema. Nze nafuna akabenje era olw'obulema buno bwe nafuna tekyandeeta okuba nti nfuuka omukulembeze kubanga ntegera obulumi omuntu afunye akabenje bw'ayitamu neŋŋamba kaŋŋende mpereze ng'omukulembeze ng'okugulu kuno kumaze okuvaako kuno mu accident kuno okuvuddeko mukulaba kino kipiira kiki kino kipiira leero kambalagire ddala nti kipiira mukiraba saasaalibwa benti nedda kati oyo yenna agirega kisobola okugwako akaseera konna. Ale kubira Katonda mu ngalo. Ngalo za Katonda. Ezo pia zangu kweza Katonda. Ezo pia zangu kweza Katonda. Nja kutereza. Wawe na chama. Kubira Katonda mu ngalo. Nemi sinde kola chi. Nemi sinde kola chi. Nemi sinde kola chi. Eroli watango bana ndo. Ah! Let me call the camp so you can come sir. Ay. Kuna kukula milioni 7. Bilioni meka? Itakuda mtele. Bilioni meka? Kati pameka bakusobola. Tobola na bayo nena kante kasira. Nzije tukole ngudo. Abana bamwe balimo kupuna za accident kutuka ku kino. We olimo tamanyi bya mpitamu. Tata tonda kumanya bya mpitamu owakambera nga chanzi mbuka busu kugulu kumu. Embere yesu tukwagaliza gwe. Lode no delegacy. No kumasi. Tobuma. Atonda tutona muchi. Tupana nichi. Gwosobole okuwa Katonda ekitiibwa kati twali kumwe bagambe nti Katonda yeebazibwe nze nkyalina aganga 2 mukitegera bulungi nnyo ekikulu obulema bubeera muki obulema bubeera mu bwongo
waliwo abadde akimanyi waliwo n'abangi tebamanyi nti ndi mulema bangi badde tebamanyi nti buki ekikulu najja kuweereza nakozesa aga amagezi Katonda ge yampa okuweereza abantu. Maama abadde ayogera wano ayogedde nti ngasizza nkoze eki ngasizza taata honorable member of parliament ngasizza maama ayagala obwa member wa parliament ngasizza najja wano essomero lino ngalina abaana 3 in that range naye ng'omukyalo ono n'abasomesa balina omutima ogwagala abantu ng'abazadde bagala ne bakaaba n'endinoonyerezako essomero lino. Bye bigambo bya inginiya bali mwezo ngagezaako kubaako ekifaananyi kyakusiigira. Kakati simanyi gwe ndowoozayo gwe kikyolowooza ku bigambo bya Ssewanyana n'ebya inginiya bali mwezo. Remember tuli mu kaseera ka kalulu. Gwe yinza okulowooza nti nno ogamba bannakampala nti tebalonda bali mwezo tasobola kudduka. Naye ng'ate abantu bo tebalonda kudduka misinde mu Kampala, balonda buweereza. Era nga bwe batunula abaddewo emyaka 20 yakoze eki? Agawo waaye katugende n'ono atasobola kwemiriyaga menze nja kubakuba nze nja kulwana. Obuweereza bwange bwe bujja okunyimirizaawo. So yeye mbeera naye nga tukyali mu bantu bano. Oyo Lukwago yava mu DP wuyo mu FDC kati mu PFF. Botunulira Ssewanyana yava mu DP NUP wuno kati ali awo aganaga. Nojja n'oyingira wano n'olaba Ssemujjuŋŋanda naye yavuddeyo n'alumba ate Muwanga Kivumbi. Muwanga Kivumbi we twagenda ewuwe nze Mpuuga Segona twamusanga anaabira na bweru talina kayu talina tooyi. Bino ng'abakulembeze Ssemujjuŋŋanda byetaagisa ddala byetaagisa Ssemujjuŋŋanda. Njagala owulire Ssemujjuŋŋanda naawe ojja oŋŋambe. Muwanga nasulanga omusomesa wa Kibibi naye nga talina na kinaabiro obudde mbulinda buzibe naabira mu lusuku. Omusomesa nga tiwalina kinaabiro ngenze kunoonya kawulo ka Muwanga Kivumbi. Lwaki wasanga omusomesa? Muwanga talina Muwanga nga talina wasobola kutusuza ffenna twali bangi. Nambooze yali Gombe, nze nali Kibibi, Segona yali mu Bulo, nova ne Mpuuga. Nga tuli ba bibiina bya njawulo naye nga tumanyi nti Muwanga is a fighter. Era naye simanyi nti Muwanga agenda kufuuka bulooka wa byabufuzi nga ye yeerabidde omulimu gwe yakolanga omunene. Bulooka kinene nnyo. Bigambo lumu kati guteekawo kitono. Nizo kuba nkwesiza nkugamba nti yengeri gye twayingiramu ebyobufuzi. Nti nze nali ngenze nendesewa amaka gange. Omuntu atalina kinaabiro saagala kubuulira mu kisenge nasulanga mu bwala bikangu. Naye nga naabira mu lusuku nga bumaze kuziba. Onoonya kaluka Muwanga Kivumbi. Era naye wange yajjanga n'abala. So nze ndowooza kiyinza okuba kati nga tulinamu obuzibu. Ate emabega kaawo tuwali tukola ekibiina kya PFF ne tuwandiikira bano ba Joyce aba NUP. Era Lubungu yanaatuweereza miliyoni ezi ne tutuuza delegates conference. Ffe nga tulaba abanywanyi tulina kutambulira wamu. Era nga tukirinaawo naye wali bagulawo ekitebe Besigye we yali omugenyi omukulu. Obwasseruganda obudde tebunnayita kubanga tulina olutalo olw'okulwanyisa Museveni. Nagambye abantu b'e Kawempe nti muli wano mukyala wange ebyokuzannyirira. Abantu bwe bakula ne bakaddiwa batandika ebyabwe okubisikiza batabani baabwe. Abafamire ya Museveni balaba Uganda ng'eringa ng'ekibanja ky'abakitaabwe ky'ovula bamuwozi bwe bakitaabe bamutwala giramu n'abagamba nti kati temulina discipline katugenda bannabyabufuzi alabira ddala nga kino kintu kyabwe. Awo tuolekedde awo bino birala bino byako saaliisaamu busaaliisa. Olutalo naye tunaaba ate tumaze odduwangula nga Katonda akkiriza. Olutalo olw'okutambuza Uganda ate lunene.
bufuna ng'obudde oyitanga muntu Besigye abo abalina Museveni mu nsiko balowooza nti lwe tunaabye ndi global tebwati ng'ensi eteredde naga ati nga tuyinza nakulowooza nti fe abalina Museveni myaka 5 mu nsiko tugenda ate kutuuka mu kkubo nga ate tunoonya Jambiya kulwanagana na Museveni so zentalo bbiri nkulu abantu abamu batunuulira nnyo luno olusooka ne beerabira oluddako olwo ojja kusanga n'abe NRM bano wakakoza kakwakano kakoza ajyamu obwaradisi bana kapiripiri nga naye tumunoonye tumusinise na kapiripiri kyagenze kola bwaradisi ku nsonga ya Ssemujjuŋŋanda bonna beekwasa ekintu kimu nti balwanyisa mwami Museveni ne njagala ombuulire bano ddala balwanyisa mwami Museveni kubanga buli gw'owulira omuli agamu lutalo luno lwe tulimu olw'okulwanyisa mwami Museveni buli avaayo agamba alwanyisa mwami Museveni naye ebikolwa byabwe ddala biyimirira mu kulwanyisa mwami Museveni nga bwe babyogera oba bategeera butegeezi nti bannayuganda baagala nkyukakyuka tulina bavugira ku ekyo bayinza okuba nga bakitegeera nti bannayuganda yes bayayanira nkyukakyuka kati katwesibe ku ekyo balowooze nti naffe tulwanyisa mwami Museveni novaayo n'osooka owuliriza ebiri mu kibiina ekya DF Mbwetekamwa byayogedde nja kusaba ogende mu comment section ombuulire bwogenda mu western bajeno bonna abamaje gyebava abayivu ab'amaanyi bo babakuumye mu eastern ne bakadaga bakyabalera west Nile ba Moses Ali bakyabalera kubanga bakimanyi wetugenda we bakugu abagezi abamanyi ekyokukola wano ewaffe mu Buganda tutandise okufulumya abateeketeeke baffe nga beeyambisa omwana owaffe Omuganda bwe twesiga gyagenda kutulera agenda kutugatta naffe tweteeketeekere transition nga tulina abasajja abamanyi ekyokukola nga banagenda okutula ku mmeeza ennene nga busoga eastern ereesi enjasa bigguzaayo northern ereesi enjasa bigguzaayo western ng'ereese ku mmeeza nga bababuuza mu Buganda mulina baani buli omu kibuuze munno Buganda mulina baani abasajja bampuuga betuteeketeekedde emyaka egisukka mu 3 baseggona n'abalala mulwana kubafulumya ate mu Abaganda ani yabaloga abatanadde embuuza bali mwenzo ne mugamba bali mwenzo akaliro okawulira abasajja bakwagala oba tebakwagala bakujja mu kifo kyo nga bakulimbalimba genda kuba Lord Mayor naye akaliro okawulira abasajja bano bakoleraani bali mu kaweefube ow'okunafuya Buganda baddidde obusika bwaffe bawuliddemu omugoyo ekyono kyekyanyiiza neŋŋamba nze omulemeezi nja kufa ne Makia mpuuga nja kufa naye ne bwe kiba kyetaagisa era nalingambye ab'entebe nti mwabe Masaka oba temwagala Mathias Mpuuga ng'entebe ndiredde okusitandinga ddalo ajje mu constituency yange kubanga nsinga eggwanga Buganda nga tugenda mu transition yeetaaga abasajja nga ba Mathias Mpuuga Bwebavaayo abasajja abagezi nga ba Mathias Mpuuga ba Baby Wanika ba Juliet Kagande ate mu abalonzi nammwe muba bagezi gamba munno naawe oli mugezi tugenda mu kalulu kano nga tukubyewo layini kino mukiwulirize layini nga mpanvu bweti sayidi zene ery'abasiru sayidi zene ery'abagezi twagala okulaba ng'ennaku z'omwezi 15 January mu Buddu wano abagezi be basingawo obungi oba basiru be basingawo obungi abasiru bajja kudda sayidi z'eno era balonde basiru bannaamwe naffe abagezi tujje sayidi z'eno tulonde bagezi baki essaawa yakalo tumale tumanye nti ebuddu eriyo bagezi oba eriyo basiru Ssaabasajja Kabaka wangaali owulidde olupimo Mbwetekamwa lwataddewo ku bantu b'e Masaka okulaba oba ab'e Masaka basiru mulina okukakasa nti temulonda NUP
nesinga munalonda NUP mujja kuba mwewangulidde tiketi ebatwala butereevu mu basiru mbwatekamwa. Ayogedde agamba nti abantu beri ebitundu ebirala regions endala zikuumye ebyobugagga byabwe biriwa. Rebecca Kadaga bamukuumye, omukulu amanyiddwa nga Moses Ali bamukuumye, neddala Moses Ali example mbwatekamwa gy'alina okuwa ddala ye example. Era kikye bayita Bobi Wine okubeera nga ebyobufuzi bya Buganda, okuleeta abavubuka abato n'abagamba nammwe mujje mu bukulembeze. Olowooza lwaki Ssaabasajja Kabaka yagamba nti omulembe guno agukwasizza abavubuka? Lwaki bwe waaliwo okulonda balonda Katikkiro ebiseera ebyo nga muvubuka Mbula Kalevu? So beebo basajja bammwe, saagala tubalweko. Then zikiriza tugende mu mboozi eno yakoleddwa olunaku lwajjo mukutu gwa NTV nga boogera ku bannakenya bano ngeri gye baatulugunyizibwamu n'ebyama ebyayogeddwa. Katugende mu mboozi. Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Septemba omwaka guno, bannansi ba Kenya babiri Bob Njagi ne Nicholas Oyo bayingira Uganda nga bayitira ku nsalo ya Uganda ne Kenya ebusiya. Ababiri bano balwanirizi ba ddembe lya buntu era nga bamanyiddwa okukaayanira ng'enfuga egoberera amateeka, omulimu gwe batakoze mu Kenya mwokka wabula ne mawanga amalala gali mu buvanjuba bwonna obwa Afrika. Obugenyi bwabwe mu Uganda bwali bwakwongera kwetegereza ngeri gye bayinza okusigamu ensimbi kuno, kubanga era basuubuzi kyokka abaki bajje balinnya ekigere ku ttaka lya wano ne bakizuula nti munywanyi waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ki NUP era mu bitundu ebya Busoga eyo ng'awenja kalulu kwe kusala okukyusa mu ntambula zaabwe. Obutambi bwakwatibwa ku lukuŋŋaano lwali e Kamuli bulaga abasajja bano nga balina Kyagulanyi, kyokka oluvannyuma nga bakomyewo ejjinja bwe baali balese emmotoka yaabwe era nga bwe baali baagala okusula nga basajja be bataamanya babazingako ne basaba mu mirembe okubawerekerako babeeka ensonga ze bakkaanywako. Okuva olwo amayitire g'abaami bano gafuukira ddala matankane, kyokka b'enganda zaabwe ne baddukira mu mbuga z'amateeka. Mpaawo kyamaanyi kyazuuka ekyawoleza ne kkooti okakasa nti bano tebaali mu Uganda, kale ng'okunoonyereza okw'enjawulo kwali kulina okutandikirawo. Embeera yasigala yakwewonaganya eri ab'engandako n'ab'emikwano okutuusa no jjo ly'abalamu ng'ennaku z'omwezi 7 omwezi guno ababiri bano lwe basuulibwa ku nsalo ya Uganda ne Kenya ebusiya ne balagirwa okutambula nga badde ewaka. Newankubadde obukakafu bwaliwo nti baali bakuumirwa mu Uganda okumala ennaku 38, siwali obukakafu obuyinza okulumika omuntu yenna okutuusa omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni bwe yalumiza nga gavumenti gy'akulembera bye yali bakutte ennaku zino zonna ng'ebalanga kwefuula abafaayo ku bitabakwatako ne batuuka n'okujja e Uganda okuyambako abatuuze ba kuno okubawa obukodyo mbu beekalakaasenga. That they are experts in riots. Of course, with our very good intelligence system, we picked them up, and they have been in the fridge for some days. Kati olunaku olw'eggulo ababiri bano bayise bannamawulire e Kenya okubanyonnyola ekikalyo kye baliko mu bbanga lye byamala mu Uganda ko n'engeri gye baakwatibwamu. About 7 armed men, heavily armed military men, confronted us, and one of them introduced himself as an officer and said that we need to go with you, you need to come with us. Bano bagamba nti okujja kwabwe Uganda tekwali nakakwate kulana kutankuula mirembe nga President Museveni bw'alumiriza ensonga ez'abaleeta zaali za bya busuubuzi. And we have friends whom are entrepreneurs in Uganda. I remember during COVID-19, I was able to supply COVID masks in Uganda with the help of a Ugandan businessman. So our trip going to Uganda was not as such political. Okuva ejjinja bwe baakwatirwa bitono ddala bye bayinza okunyumya anti baakunguzibwa okumala akabanga okutuusa lwe baatuusibwa mu kifo kye bajjukira nti baali bakiyita Kasenyi eno we wali enkambi y'amagye bwe gye bagamba nti eddukanyizibwa ejje erikuuma omukulembeze w'eggwanga owa Uganda gye baalabira ennaku etagambika. We have been denied proper food and medical attention for those 38 days. We were psychologically tortured and physically. I mean, this goes against all the human rights, laws, either both locally or internationally. Mu mboozi yaabwe yonna tebakona ku kyakukubwa oba okutuusibwako obulabe bwonna ku mubiri gyabwe okujjako okubakuumiranga mu ddanga enkoko enzungu abataali kubategeezaako ku misango emituufu gye bazza. You know, when you are a person who
lives in freedom, you believe in freedom, you're called Free Kenya, by the way, being put in a place that is a cage, yeah, that's a fridge. Bongabali eno, balaba omusajja Lwangomane Amos, eyabula kati emyezi gigenda mwena, kyokka naye ebitongole bikumadde byamwegaana, bwe bategeeza kkooti nti empawo kyamumanyiko. We have the brother to the Internal Affairs Minister, the brother, his own brother, the Minister for Internal Affairs, Mutafiri. He's looking for his brother. He was my bedmate. His brother has been in the same place for 4 months. The family doesn't know where he is. Bagamba nti olw'okuba basuulanga mu Kirindi, bazula n'omusajja omulala gwe bajjukiranga ye John Mary Lukyams, bonna yesanga ali mu kifo kino awatayina kusooka kumutwala mu kkooti. We have somebody called John Mary Luchamsi, and I was in the cell with a Nigerian who is called John Alexander Egbo. He was in the same case with what the other one that Bob says. And we know there are many other people. Balumiza nti ekifo kino kyekusifu nnyo era nga kirimu n'abantu okuva mu mawanga amalala ga Nigeria ng'omugatte babala abantu abasukka mu 15 aboyanira eyo nga mpawo ayamba. I left there over 150 of them in custody, people who are serving, who have been kept without any going through any court process. Balumiza nti bonna bye bayogerako nabo banyonyola nti emisango gibavunaanya gyekusa ku byabufuzi kyokka nga kyewuunyisa nti ku bompawo era atwaliddwako mu kkooti avunaanibwe. These people have no cases. Most of them, they've been kept there for political reasons. And we have to come in now as human rights defenders and also say that we should not associate ourselves with such oppressive regimes. Byovuddeko omubaka wa Kenya mu Uganda yakakasanga abasajja bano bannakenya bwe batatulugunyizibwa wadde newankubadde ng'ekyokubakuumira mu Uganda awatali musango gwonna kyo takiwakanya. The only torture they admitted to us was psychological, because they were confined. They even played psychological games on us. Trying to tell us that they told me that Bob is not here. In fact, we think we are not sure where they've taken him. We are not even sure if he's going on alive. Okwetetegula kwa bano kulesa akalwanya eminya wakati wa mawanga gano gombiriri Uganda ne Kenya obudde butuse kuwongeera nga mpawo yeetantadde kubaako kye yeegaana oba okujjungulula newankubadde tubetabuddeko olunaku lwonna. Today somebody called me from Mbarara and said a gentleman called Wangomani, Amos Wangomani. A very big cadre, well, these middle cadres who fights from 70 to 39. He's been arrested. Amos Wangomani from Mbarara, just a simple businessman. He was arrested, he's disappeared for 3 weeks. His family went to court. First time he was not produced. Second time he was not produced. Yesterday they went to court. You know what the authorities told us, including Muzei Chiriwachi Wanuka, vicarious liability. They said, we don't know where the man is. Oh. Wait a minute. When people of my size, height, and weight disappear without trace, that's a problem. Because this fellow called me in the morning and said, if he's been killed, at least give us the body to borrow. Listen, families are now beginning to call on us to give them bodies to borrow. We who fought Idi Amin for the very reason. Excuse me. Bwana Chwanuka, you are crossing the Rubicon. Yes, and those of us who took up arms to fight against this don't think there are others like us in our age with the enthusiasm to fight us. Have it upon your heart that if this goes on, we are going to be fought, and I'm too old, too old to change and too tired to care. In Kiswahili they say, asiolewa na wazazi, asikundishwa na dunia. And those of us who are in authority must learn to hear.